nafuna tubadde twagala omwana addeyo ewaka. Kati sinze kansooke empiseewo ensonga yange ndabule abantu. Kati sinze ndi musajja mukkiriza. Nze ndi musajja mukatuliki. Siri musawo muganda nsaba ontegeere bulungi. Naye ku apu kuno kuliko abantu abeefuula nti balina eddiini nnyo. Kino njagala nkibabuulire. Bantu mmwe abali kuno mwenna musaanye mukitegeere nti waliwo obulwadde nga bwo obulwadde ne bw'okola otya ne bw'onaleeta omusawo wa ayina PhD ng'obusawo buyinza okumulemerera. Waliwo obulwadde obubeerawo naturally nga bwo bwetaaga gendako mbajjajja bakube ku nsaasi n'osinkana omuntu ng'amannya ayina abiri ye Mawanda Henry naye ng'akugamba nti nze sikkiririza mbi abuwangwa ng'ayina amannya abiri nga praisingako ekintu kimu. Nze wano wenjawukira n'abantu abalala. Nze Mawanda Henry mu kyaki ŋŋendayo naye ne bwe bampiita ewaka nti tugende waliyo okukuba embuutu waliyo okusula mu nsaasi ŋŋenda olw'ensonga nnyina amannya abiri amannya mba nnyina okugawa ekitiibwa. Nze ndi wano ŋŋamba abantu mubeere mu nsi eri civilized mutambule n'ebitambula. Saagala muveeyo muddemu mukumirira abasamize. Kino kibabuulira obulwadde bwe bujja ng'omuntu yeetaaga agende ng'obulwadde babunoonyezza bubuze. Mulekerawo okugamba nze ndi mulokole Yesu akola Yesu ajja kuwonya. Muyina okubatwalangako abalwadde mbajjajja ne babasawula. Naye n'omawanda alese diversion yennyini nnyini. Eno si diversion. Atujja kumulama gwa ssente ate ali kakiiko. Siri kakiiko ka ssente. Naye nze mbadde nkuwa nsonga yange obeerewo ng'okitegeera. Mulekeraawo okunyooma abantu ab'edda obuwangwa. Mulimu obulwadde nga bwo tebujjanjabibwa ndwadde basawo bazungu ng'abasawo abaganda balina amaanyi balina n'embavu ezisobola okweŋŋanga obulwadde obumu. Bannange nze ngenda gendera ku mugongo gwa Mawanda. Ku mwenna mwenna abali wano kye mmanyi ono Grace Kelly ye yakalaba omwana oyo. Grace wamulabako? Nawe kyebaagala kikulu. Jojo yabeera ku mwana buli ebijja nga bize kumulaba bimulabira eri Saidi wabbali. Teeka mwana oyo kintu kyonna mugende muyita abasawo babeerewo ekyo kyo nkibasuubiza oba ngenda bayita mbagambe. Kituufu oli mutuufu dya. Temuteeka mwana kintu muyita abasawo. Temuteekako mwana kintu muyite dokita abeerewo mukikole. Ekyo nkyogera siina gwenja I can call even the security. Mugende mubayite mugende mugamba abasawo twagala muteekako ddagala ganda bajje I swear nze omutandikira ngenda kuyita buyisi security. Yes Seriously, yes Jojo about it. Kituufu mukwano kubanga omwana wanafuna obuzibu bwe bagenda okulembeza. Bagambe twagala muteekako ddagala ganda. Yes muli muteekeko mama. Sina kyenja. Kubanga olaba we baaganidde omuteekako ekiwero obadde bulijjo omuteekako ekiwero omuteekako ekiwero ekyamaze mubikule ebigere mubirabe waba tagendako kiwero ku bigere. Anti muyita abasawo mubagambe tugenda muteekako. No mwabadde muyina okujja waneeno mubuuza ki ekigenda mwana. This girl ali ku chemotherapy egenda mukutula buli kimu naye mwe mutuukidde ku nsonga egi mwagala kutta mwana. This girl is like ate omuntu wabanga oyagala okukola ekintu totuuka kuyomba na muntu ali kujjanjaba mulwadde lwaki watagerakunti this girl wamutadde ku nenja stori awo oyomba buyombi oyasama lwaki oba oyasaamirira. Egenda mugoya paka kuya bubineze enviri zigenda muva ku mutwe. Si waneno kubleminga muntu omukazi oba kyo omwana takwatibwako talina muntu amukwatako. Katongo obadde omukwata katongo kyamukwatako kati bo baani abagala omukwata olini yabayiye tacha wana abasembayo omukwatako ebyaliwo genda kumpita omubisiina buzibu as long as she's fine. Bamukwatako olini yabayi her but gwe tomukwatako omukwatako because of abadde
Weraba wetu ti wano wentuula wempulira nga nemboye nga nkola kalive nga munja tunyuma waba atamye nga nkwata ennyindo kyenkomako siri musawo emikono gyange girina beera clean no ekintu kyangu that because of them ani atamanyi chemotherapy kyekola katolo singa mwazejjo singa mwajja lunaku lwe bagimuteekako Zata omwani gande twamusebuse twamuwadde limudda kituufu bantu balina byakwogera omukyalo ono teyafa siriimu nedda era teyafa bulwadde bwonna wabula yafa dwa bujega era dwa busiru wummula mirembe munnayuganda munnaffe era nkuba kyeyo nga nze era nga ggwe omukyalo ono gwe mulaba mu kifaananyi ekyeyo kye yali akikubira oba abadde akikubira mu Dubai ng'akola bwamalaaya omukyalo ono bwe yali ava e Uganda okugenda ku mulimu gwe ogw'okwetunda malaaya bamuteekamu kakkoyiro oba bamuteekamu akaweta okumuyambako aleme kufuna mbuto ng'akola omulimu gwe ogw'obwamalaaya akaweta ako kagendanga kambuka paka lwe kaatuuka mu bitundu by'omubiri ebitasobola opaleetingibwa omukyalo ono yeepiikyanga buli lunaku kubanga omulimu gwe gwa bwamalaaya naye ng'ate alinamu kakkoyiro oba alinamu akaweta akaweta ako kaalwamu mu mubiri gwe era y'ensonga lwaki yafaanana bw'ati teyafa siriimu tebaamuloga era talina kirwadde kirala kyonna kye yafa wabula yafa bujega kaweta oba kakkoyiro olw'okuziyiza embuto aleme kuzifuna nga bamudansa ekyokuyiga kiri wano igwe mwannyinaze njagala omanye ne bw'oba okola omulimu gwo ogw'obwamalaaya teekamu amagezi weetaddemu akaweta ekitegeeza yagenda e Dubai okukola omulimu gwe ogw'obwamalaaya ng'amanyi bagenda kumulya live y'ensonga lwaki yeteekamu akaweta era akaweta kano buli lwe baamulyanga nga kambuka ne katuuka ku bitundu by'omubiri ebiri delicate si buli kitundu kya mubiri nti bakyopaleetinga kati omukyalo ono yafa ng'alina ssente e Uganda alinayo amayumba ge yaleka naye nga tebasobola kujjamu kaweta mu mubiri gwe bannayuganda ebintu byonna bye tukola mu nsi muno tumanye obulamu kyekisooka obulamu bw'obeera ng'okola omulimu gwo gwa bwamalaaya bw'ofunamu kakapito guveemu omulimu gw'obwamalaaya mubi omulimu gw'obwamalaaya gwa bisiraani ne bw'ofuna biliyoni ya ssente mu mulimu gw'obwamalaaya ogenda kufa bubi nabanyumiza bwe nagenda e Uganda 2019 nali ndi ku restaurant eya Pakalast omukyala najja nangamba si yegwe Edimezaya sisita wange akwagala naye mulwadde ali waka ajja kusanyuka nnyo ng'akulabyeko
nze kennyini ne ŋŋamba Adamu Mulwana omugenzi eyayimba toka kwa balabala jangu omperekereko omukyala n'atukulembera mu mmotoka ye ffe ne tujja nga tumuvaako emabega ne tutuuka ku kikomera ne batuggulira waliko n'obude naye nga mu lujja mulimu swimming pool ennyumba etukulanga muntu mulimu emmotoka ezaakali ezipaakinze ebyo byonna nga bya mulwadde omukyala ono gwe njogerako eyali omulwadde ng'ali mu ddiiro naye ng'ennyumba yonna ewunya mazzi omukyala yannyumiza n'aŋŋamba nti eti teri mulimu mubi nga gwa bwamalaaya buli kimu nkirina nina ziroole zikola naye buli lwe baleeta omukozi okunzijanjaba amala olunaku lumu kubanga talina gakwata mu mazzi ga muntu mukulu ndi wano sente nzirina era sente ziripootingibwa buli lunaku okuva mu bizinesi zange ez'enjawulo naye ngenda kuzireka kubanga nina siriimu kubanga nalwala siriimu mu mulimu gwange ogw'obwamalaaya bannayuganda njagala mutegeere omukyalo ono yalina siriimu oba muntegeera omukyalo ono obugagga bwe yaliko nga tebusobola kumuyamba waliwo abajja okugamba n'abantu abakola bizinesi endala bafa kituufu naye tosobola kwesuula mu kinnya kya mpologoma nga tokimanyi emaze akabanga nga terya kati omukyalo ono aba famire ye munansonyiwa mbadde nnina okwogera amazima abantu abalala bayigireko nti akaweta ako k'oteeka mu mubiri gwo kagenda kukyankalanya kati gwoyinza obutalwala kayinza obutakuyisa bubi ng'omukyalo ono naye oyinza okuddamu okunoonya ezzadde wallahi billahi tallahi neribula ku lw'okuba sisitimu katonda be yagitonda wagikyankalanya katonda tabeerangako ffala era si musiru nti gwe omusinga oba ku nsi kuliko omuntu amusinga eyayiiya akaweta n'ebirala omukyalo ono gwe mulaba obuzibu bwali wamu nti akaweta kamulwamu ate nga yeepiica buli lunaku kuba gwe gwali omulimu gwe munnayuganda njagala omanye abantu bangi nnyo balowooza nti omuntu alina ssente aba alina komandi kati ono ssente zaaliwo naye nga tasobola kuopaleetingibwa bajjemu akaweta muwulidde abantu bangi nnyo naddala mu ntalo be bakuba amasasi ne gabeera mu nnyama nga tebasobola kumuopaleetinga kujjamu ssasi nga bwe bagezezaako okumuopaleetingira waakalira omugenzi Kasirye Gwanga yafa alina essasi mu mubiri naye nga yalina ssente esobola okumuopaleetinga kuba n'abaana be bakola famire ye teri bubi teyali bubi kati gwe njagala omanye nti nabagamba dda malaaya abeera mutemu kizibu osanga malaaya atatemulangako ku muntu malaaya abeera mubbi kizibu osanga malaaya atabbangako malaaya abeera nalukalala buli kintu kyonna kyolaba ekiri ku nsi ekibi malaaya akikola gwe weebuuzeemu okkiriza otya okubeera nga weebaka na buli muntu gw'otomanyi oba mulamu oba yenkana bwati embeera ze ziri bwe ziti ne ku lw'okuba oyagala ssente abantu bangi be batuze bamalaaya bano bassa abantu bangi bamalaaya bano so
abaana abawala nga tonnayingirira mulimu gwa bwamalaaya nsaba olabe vidiyo eno abali e Dubai sibawalana abakola obwamalaaya sibawalana sibalinaako mutawaana naye nina okwogera ekituufu okuyamba emiti emito ono tebamuloga teyafa siriimu wabula yafa bujega. Rest in peace.